wefunidde wakati nkuba olubu lw'ebigere gy'oli kubanga kinkakatako faati nze nakugabayo mu bufumbo kirabika olimu ennyabika olwejjala olimu okukumenya naye kuma amakazi naawe bulira okuwamu essuubi mu bulamu bw'okaba kabenje oyagala kuno bakuba balongo yafunye omujja kibeera kya butumbaavu kuma tewali mwami w'omu wandibadde tubonaabona lwakuba ekibi lwaffe mwavu naye obubuulwa bw'ensimbi tebukulesa kale bufumbo ekirayiro kyewalayira lulinga babagatta kale nakyo kikuume kuba walayira mpunira munno bw'otoli mukyawa mu bulungi n'embuye mu bugagga n'embwavu mu bulwadde n'embulamu ekiribaawukanya amagombe kati kiki kyokola naye kale kiwatonyola bingi abantu bali ku paaso bongo mubali ku bikukujjo abasulirira obuugi entoko ne bebagoba mu mayumba bangi kate balina ne famire bo ne batatabuka wabaki okubonabona kwa buli asa tekumva nange yembeera mwendi lwakuba bamu tebanyega naye teryalimu mirembe abatono n'abanene bwe batyo n'abatukulembera abasula bamuyita katonda teri musajja w'omubu ekimanyi obwezige bukolezanga ddya oba mbuna ebisangibwa ngaguma obukumbo buba bugumikiriza teri musajja w'omubu ekimanyi obwezige bukolezanga ddya oba mbuna ebisangibwa ngaguma obukumbo buba bugumikiriza mulangima omuntu akunyiriza ebbanga eggwanvu balirira olimwaku kubaana kulagira omuwe ku kyenkya n'amayumba golaba gebeeya bagalimu oloosi basula bubeera bwe bagamba obuuza wadira kiganda ne mukyala wekkole kingi neteweyunalaba abaliyo emmindi zijula bakula mu biwanga bazinyola abasajja nteku omulekawo leka kupaala eyo yensima tuli kubenyanja ketabanguke mbange gwangu terigegeri gyabulira zigibeeramu ne mu mayengo teri musajja w'omuwe kimanyi obwenzi tebukolezanga ddya oba buna ebisangibwanga buma obukumbo buba bugumikiriza teri musajja w'omuwe kimanyi obwenzi tebukolezanga ddya oba buna ebisangibwanga buma obukumbo buba bugumikiriza abatabadeke bweru mulaba muti omwana bwe mukutira be mu makabe kuzamanyi buli ekikaze kikiramula kiba kirenze nabawoza sikyafugibwa neyombekero basanga bali ku buto nga bwe baganza babutega mali saati oluzi n'amajinga bufuluta gatangana akawembejjanga mukulu munnange ne mwewunya abakazi twafa kyekikunanizagaana nga walekawukana obufumbo kumikiriza munnange abasajja bibatusibako kale bingi abamu batulamu abaana nange golaba sirimirembe teri musajja w'omuwe kimanyi obwezire bukolezanga ddya oba muna ebisangibwa gabuma obufumbo buba butabikiriza teri musajja w'omuwe kimanyi obwezire bukolezanga ddya oba muna ebisangibwa gabuma obufumbo buba bugumikiriza ddayo nkumbe mama wange bisirikirwa mukama yebale kunkuumira mazima olimba
nabitakolimba kakkanya obusungu bwazontamye abaana b'abanno bosala olukette kikyolekanga mabuje mu biwoobe yayolimba nabitakolimba kakkanya obusungu bwazontamye abaana b'abanno basala olukette kikyolekanga bazadde mu biwoobe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.